mu ggwanga Uganda Revenue Authority gye kyanjulidde eggwanga olwaleero ey'omwaka 2021 eraga nti omusolo gukungaanyiziddwa omwaka ogwo gwesaze nnyo bw'ogeraganya n'ogwo oguzze gukungaanyizibwa emyaka egiyise emabega. 2021 tegwatuuka ku kipimo kye baali batuwadde kye bayita target, kyali kyagala tukungaanye obuwumbi 20,638. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2021 URA yakungaanya omusolo gwa trillion 19 n'okusoba nga kiraga nti omusolo guno gulinye n'ebitundu 14 n'obutundu 99 ku buli 100 okusinga ku mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 kyokka nga ku mulundi guno tekisobose. Okusinziira ku bakulu ba URA ekigendererwa kyabwe eky'okukungaanya omusolo oguwerako mu mwaka gw'ebyensimbi 2021 tekyatuukirira nga kino kyava ku muggalo gwa ssennyiga corona ogwazingamya ebyobusuubuzi ate nga bye bisinga okuvaamu omusolo. Yayisiza bubi abawi b'emisolo kubanga omusolo gwe tubadde tujja ku bakozi ab'emirimu gwakendedde nnyo. Akulira ekitongole ekiwoza omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority John Musinguzi alambuludde engeri URA gye yayingizaamu omusolo okuva mu bitundu ebyenjawulo. Pay contributed 3.109, value added tax contributed 2.99 trillion, corporate tax contributed 1.567 trillion, local excise duty contributed 1.479 trillion. Agamba ebintu ebireetebwa okuva mu mawanga g'ebweru omuli engoye, amafuta bye bisinze okuvaamu omusolo bw'ogeraganya n'ogwo okuva mu bintu ebirala. Newankubadde omugalo gwa ssennyiga corona gubakosezza nnyo mu kukungaanya omusolo oguwerako, ekizzaamu essuubi kwe kuba nti mu buvanjuba bwa Afrika Uganda ekyasinze okukungaanya omusolo bw'ogeraganya n'ensi endala omuli Kenya, Tanzania, Rwanda ne Burundi. URA has registered the highest year-on-year revenue growth. Again, the figure is 14.99%. Revenue collection for the same period, financial year 2020-2021, was less than what they collected in the financial year 2019-2020. Atulaze amakubo ag'enjawulo URA egenda okuyita okukungaanya omusolo omuli okusomesa bannansi ebikwata ku musolo nga n'essomero eritambula erigenda okuyambako okutuusa obubaka mu bayi b'omusolo litongozeddwa. Okubategeeza eby'emisolo okubayigiriza kubanga tulabye nti waliwo gaapu enene wakati w'abawi b'emisolo naffe abagisolooza. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 URA erina omutima gwa kukungaanya trillion 21 wabula beeraliikirivu nti bayinza obutagutuukiriza kubanga ebyenfuna by'eggwanga bitaaguddwataaguddwa nnyo naddala mu kiseera kino eky'omuggalo. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.